Ono mwana mulenzi agambye nti abazadde tufudde nnyo ku baana ab'obuwala ne tulekulira abalenzi. Ky'ova olaba avuddeyo okuwandiika ebbaluwa eno aleke ng'asigize ensigo nti n'abaana abalenzi baba baana. Atandise bw'ati nti ye yakulanga omubiri gwe mugimu ng'era bw'ayogera emyaka gye oyinza obutakkiriza, yalabikanga ng'omuntu omukulu naye ate nga muto. Ate engeri gye yakulira mu ghetto ebintu ebimu yabikolanga olwa bandwagon. Yakubanga jiimu ate yeenyigiranga mu mirimu gye yalabanga ng'abalala bakola, okugeza yayozanga emmotoka. Bwe yavanga ku ssomero n'olwomukaaga lw'atasomye baayinanga washing bay, ng'era ku ssomero yabaamu n'akawogo. Era yayawukananga nnyo ku baana be yasomanga nabo, n'engeri gye yalabikanga ng'omukulu ng'alina engeri gye yeeyisaamu. Gambye ku ssomero lyabwe ba student teachers bajjangako nnyo ng'era babakolako effujjo nga bwe tubimanyi. Kwolwo baleeta student teacher yabasomesanga English nga kawala kato ng'era kalabika bulungi. Abalenzi bonna abakulu baalimu ng'abaana 7 baakeegomba, ng'era bwe kajjanga mu kiraasi okusomesa akasumbuwanga nnyo nga be bagamba tetutegedde tuddiremu, spelling eno nga tetugimanyi, nga baagala kalwengamu mu kiraasi. Era bwe kaamalanga okusomesa baakayambanga okusitulanga ebitabo obikatwalirangayo mu staff room. Bannange munansonyiwa okayitaka kubanga kaalinga kawala kato ng'ate kalabika bulungi, mwattu, nga buli omu ku ssomero ne batticha bennyini nga bakeegomba. Twamuyambanga nnyo student teacher ono, era omukwano gweyongera okkula. Ngamba guno ogw'oku ssomero, era abaana baamanyanga nti nno student teacher ono anjagala nnyo era anjawula ku baana abalala. Examples ng'akozesa linnya lyange. Munzikirize erinnya nkozese lya Nicholas okusobola okuprotectinga omuwandiisi w'ebbaluwa ono. Nicholas ayongedde emboozi n'agamba nti lwaki lumu omusomesa n'amugamba naye lwaki lumu tojja n'onkyalirako ewange, mbeera nzekka nina wempangisa. Nicholas teyakirabamu buzibu, era classes bwe zaggwa nga ayolekera kugenda ne madamu alabe wa madamu w'abeera. Nicholas ayongera emboozi agamba nti we baatuuka teri kyamaanyi kyakolebwa, nti yalaba bulabi madamu w'abeera naye okuyingira yayingira. Era mu bbaluwa agambye temwalimu bintu mu nnyumba, mwalimu kitanda kya madamu n'obuntu obutonotono, ng'alinga era omuntu nga bw'onootandika okwezimba. Ab'ewaka bwe naddayo nabanyumiza nti tugenze ewa madamu, naye saabagamba nti mbaddeyo nzekka, nabagamba nti ne mikwano gyange. Era bwe navanga ewaka ne mbagamba nti ngenze wa madamu ku lw'omukaaga, ye bazadde bange tebaakirabanga kizibu. Kyendowooza baalowooza nti ngenze ku coaching, kubanga madamu yaŋŋamba nti gwe bw'oyagaliranga okujja ewaka ojjanga n'ondabako olw'omukaaga. Era twagendanga n'emikwano gyange oluusi ne tusiibayo olw'omukaaga ne tufumba nga madamu talina buzibu. Nicholas agambye nti waliwo lwe yagendayo yekka, ku luno tebaagendanga kiguruupu, era madamu yaliyo nga bulijjo. Madamu n'amugamba nti tonywe kacaayi, ovudde ewaka ng'onywedde caayi? Ko Nicholas nti ye nvuddeyo enywedde. Madamu n'amugamba naye caayi wange naye olina okumunywa. Nicholas nga bamutabulira caayi. Nicholas agamba nti madamu yamutuula kumpi ate era baatuula ku kitanda, engeri we mwetaali ntebe. Madamu ayisa omukono agukwatisa ku ssemudonderi wa Nicholas n'amugamba mwana gwe Nicholas nga wabala. Nicholas agamba nti we baamukwata ku ssemudondoli obwongo ne bukyankalana. Buli madamu bwe yagukwatangako bw'ati ng'aseesa omukono tannagujja mu mpale, ng'eno obwongo bwa Nicholas bukyankalana. Nti madamu yatambuza mpola mpola feesi ng'agiteeka ku ya Nicholas, ng'olwo nno okunywegera kutandika. Nicholas agamba nti bye yali akola essaawa ezo yali tabitegeera, yakolanga madamu kye yali akola, emimwa gitambula n'ejja Nicholas ng'eno gitambula, nga nno omukono
omukono gwa madamu yene we gutambula gukwatirira Ssemudondoli wa Nicholas era amangu ago nti madamu yejjamu esikaati n'ayejjamu ne toopu n'akwata emikono gya Nicholas nga bw'agitambuza bw'ati ku mabeere ge ng'amugamba ganyigenyige era bw'ati bwe yamaliriza n'ayeeyaala n'amugamba atandika okukomba wansi. Nicholas agamba nti yeesikamu bw'ati n'atunuulira madamu nga tabitegeera tamanyi kye kyalina kukola gwe kubanga lwe lwali lusoose. Madamu mbu n'amugamba nti tandika kukomba n'amubuuza nti ky'ogamba ky'ogenda okukola tokikolangako era tobirabangako. Nicholas n'agamba nti sibirabangako. Madamu kyava akwata Ssemudondoli wa Nicholas n'atandika okumunuuna n'amunuuna n'amala n'amugamba kati kyenkoze naawe njagala otandika otambuza olulimiko ng'olutambuza oluyisa wansi mu nnabunnya yange. Nicholas agamba mu bbaluwa nti kyekintu kye yali akozeeko nga kiri so disgusting nti kyamwenyinyaza naye ng'ate baduumidde ng'alina okikola. Yakikola mu kutya okungi mu kwenyinnyala okungi. Bw'atyo madamu n'alyoka amugamba nti kati egikwata Ssemudondoli wo omuteekebwa w'okombye. Nicholas jjukira yali yakyankalanye waya esongodde n'agikwata n'agiteeka mu nnabunnya wa student teacher n'atandika kutambuza na kunyeenya kiwato. Yanyeenya ekiwato agambye nti nno mu kunyeenya ekiwato kyo yakikola kubanga ye byali byekola byokka n'amaanyi gye gaava yali tamanyiiyo naye nga mu styles omukazi mbwe nga yakyusa n'amugamba kati yingiramu kati ikola booti era baazannya akazannyo omukazi mbu n'asiima n'amugamba buli Saturday n'owulira ng'oyagadde okuyitawo yitawo neera tukiddemu. Oyo yali entandikwa y'okwezina Nicholas kwe yali atandise ne madamu. Ab'ewaka tebaamanyanga nti bw'agenda ewa madamu aba agenze kuzina era aba agenze kunyumirwa era baakikola mpaka madamu bwe yatuuka n'ava ku ssomero eryo n'agenda. Yagenda naye mbu Nicholas agamba yaleka amusizeemu ensigo ey'obwenzi. Nicholas bwe yatandikira okuzina obuwala bw'oku ssomero n'obuwala bw'oku kyalo anti jjukira yali amanyi okukola ng'abeeramu n'akasente. Omuwala gw'ataazina nga yali tasiimye busiimi naye nga buli gwe yali atunulako n'awulira ng'ayagala okuzina ng'akasente kamweyimirira.